right now era by the way nchali mu birthday month yange mumanya celebrate for a full month so sagala mwe kwa sentence eganye mbere ganye nguye usanya no gadana mune usanya rulondo kusizemu ndu kutaddemu inze chiti kasa kubake nkoko siba na buzibu si terucha anko nemba na buzibu nankoko abantu bangi tubalabya bali kundi segirinye sawe na atawa oshitegira tasobola yadde okugamba nti ateke yakafi bwobo kyali mulamu mukama nga akusasidde lwaki nedda celebrate life oshitegeera bannange celebrate life mukama waba kyakuwadde appetite bye mubeeramu nga muwoza manya kansale weight manye kankole ntya mukikola mutya yange genda wonna wenjagalire kugawunna egenda bugenzi naye gwe n'okibeerako weight lyemmereyo si mu bubi lyemmereyo kuba lujja kukya wano nga tosobola okuteekayo amazzi okitegeera so weerira akamere oba osobola mukama abakuwadde appetite bangi abatagifunye olunaku olwaleero weerire emmereyo abangobeera ku snapchat mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala eyo mukimanyi nze appetite yange teggwawo kale nga tutandise olunaku luno olwaleero bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi bye twetaaga okuba nga tumanya wenkomeddewo ku mpewo njagala okwebaza mukozi